so tukakasozi kati ekyo baade bava nga baddawa amanyi twakoma mu kikko ate bagenda ku Freedom Square ekizimbe kyebavaako bakiyita batya ekyo kyekino ekyajja linnya si Ivory weebuuza oŋŋamba yeye nnyini Ivory yajja naye kale tubayozaayoza naye omanyi njagala nnyo era bintu lwakuba kizibu bambi nti kuba buli stage gy'obeeramu wabaawo ebikusindiikiriza ebirala naye of late wempeera ku TikTok okunta okusikolingana abaana kati nga kayima kaddakiso kamanya akapyako waliwo obwana abawala the teens amazina ge bazinirako noli wenda nga bagazina gandeetera okwapreciatinga omuntu anyumirwa akaseera ke nga muto ngamba bambi singa newamalawo emyaka gye esatu naye ng'anyumirwa nga mwana muto n'atatabiikiriza so naku ntandisa okwapreciatinga emyaka okukola ebintu mu myaka gyabyo n'otabitabiikiriza abandi kati bambi ffeno mu baana nga bambi kizibu kikigamba n'okitegeera kizibu nnyo naye of course osobola okwogera oba ofunye omukisa n'okikola obeerawo n'ogamba wiikendi nejja n'otafuluma mu nnyumba owulira kati oyagala kubeera akanga owummudde naye olinga shiya kiwulikika kitya olaba kati g'oyita omwana ng'omulaba ali mu kunyumirwa bw'ati kakuba dansi oyagala mazima gazina n'anyeenya ekiwato bwekiti n'akifuukula bw'ati ng'andaba omwana omuto ali mu kunyumirwa stage ye ningamba kati omwana osinga asala kunyumirwa bw'ati n'atatabiikiriza funa bigenda mu stressinga ate jimu nga tonkubira ssimu anyway abaana bakere batandise okugraduatinga twagala kubagaliza byongi beero ne gwensanza mu parking y'amasengere nga yeekubye ebifaananyi temubagamba bigambo byateri mirimu mubaleke ffenna tujje jangu ogezese ensi eno etambulira nnyo ku mukisa comments ne mubateerako ogenda kiraba eno gyojja gwe nga towakiraba oba nawe ng'okiraba ffenna tukirabe mubaleke ate nawe muno bateekawo nno mbeera kugirirako awo omuntu omukulu ng'ate ali ku mwana we amutiisatiisa kale bannaffe aba Palmville schools